Muntu wange nkwebaza okuba ng'okyagoberera Muzungu David Kadongokamu Music Analyst ku Facebook, YouTube, TikTok. Then mwe abasobola ogenda ku website oteekamu kadongokamumusic.org ogenda kuba oguse ku Kadongokamu Heritage Center and Music Hall of Fame etugezaako kubanga tweterekayo byafaayo ebya Kadongokamu. Oba oliawo abalijja mu maaso eyo bajja tusanga mwami Lule Sebunze e Massachusetts nkutumiddeko omwami Mubiru Charles Kikaya College School naawe nkutumiddeko aba emboozi ya Kadongokamu. Mukulikeyo ku Sunday enewedde nga 17 twali ku Paya Gardens Vox Lounge enaakulabye nga tudda bumu twerabako okuva tutandika ekintu kino mu 2016 tubadde tetukolangawoko kintu kya kikulu ekyo era nebaza oyene eyerekereza najja n'abeerawo. Abantu bangi be nali sirabangako naye nga mbadde mbakulembera okumala ebbanga eryo naye nga sifunangako ku mukisa gubasisinkana. Kale nasanyuka nnyo okubanga twabeerako awamu. Abakagwirawo live band mwebale nnyo mwebalire ddala mwatusanyusa ku lunaku olwo Sunday kiri ku luzzi ekyamazima abasajja bakuba endonga. Yatukubira oluyimba lwe bayita Seira. Aluyita Seira ndowooza lwandibadde Sheira omusezi. Akulaga analeetinga emboozi butya we yawasa abakazi 9 naye nga buli mukazi alina ekizibu kye. Wow. Buli omu yandinoonyeza ku luyimba olwo era n'atukubira n'oluyimba lwe olwa baka abasajja banyuma. Ye nannyini kuyimba luyimba olwo record era butida aluddemu. Then alina n'oluyimba oluguudo lw'Emityana nalwo yalukoledde oluyimba endongo yasekuka. Yiga Moses owakagwirawo live band yajja n'atuyimbira ennyimba ez'enjawulo. Omwami oyo bakolanga ne Vincent Segawa era yayimbako oluyimba lwa Segawa Banalulungi n'atuyimbira n'oluyimba olwa Fred Seremba Matayo. Then Paulo Kayovu Kasozi yatukubira oluyimba yazannya oluyimba nkuutaanya Mukulabode olw'omugenzi John Ntale. Omwami oyo endongo yagikolerako mu kibiina kya Makula Gita Singers ne Prince Job Pokafero n'aveeyo neyegatta ku Prince Job Pokafero ne batandika kulabako Gita Singers then n'agenda mu Bazira Gita Singers era agenda okufa nga memba w'Abazira Gita Singers. So Kayovu yayimba oluyimba Mukulabode. Ebintu ebyo ngenda bibaterayo ku YouTube mubirabeko omukolo gwe gwali so massive. Then yayimba olwa Kibijigiri omuliraano kive Bulaaya ne Dunia Weraba olwa Livingstone Kasozi twanyumirwa. Peace Agi Serunjoji Heroni Yiga Richard Misaswangule no yava nakyotera okujja. Yiga Richard Misaswangule webale tulaga mukwano mwanje kazi muzibe naye yaliwo yatusanyusa. Waliwo Kafero Junior manager wa Buganda yajja n'atuyimbira oluyimba lwa Mzee Kayindo olwa baluyita Kyagwa Mulogi olwa Kizito Zavuga then ne Buddu Owedda. Kagwirawo live band baba okusinga batujjukiza nnyimba z'abayimbi abalala abaliwo nabo abaavaawo. Kale batukola bulungi omukolo ne bagunyumisa. Era mbagamba gwe ali eyo nga wandyetazza abantu bano. Ekyamazima tulina enteekateeka okuba nga tuteekateeka ku Fox Lounge buli mu mwezi at least Sunday esembayo mu mwezi tubeereko nabo nga batusanyusaamu. Kale mwe mukole enteekateeka noonya akasente kojja kubeera ng'ojja. Vox abaagala okolerawo emikolo ekifo kigazi ate boogerekeka nabo. Kale mbasaba nti mujje tubeereyo tubeere nga tuwagira abantu abo. Nange ndi wano okubeera nga nsiima oyena eyerekereza n'abanga agoberera Muzungu David okumala akabanga ako ababadde bangoberera ku BTM TV program emboozi ya Kadongokamu mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndowooza starting with next year ngenda kubanga mbategeeza wa program yaffe tugenda okubeera nga tugizza era still with Kikaya College and Vocational School nga ba sponsors. Abaami abo ate namwe woba olina business mujje mulange we tugenda okubanga tusobola okubeera nga ebintu byaffe bitambula. Kadongokamu tali ku mpewo olw'ensonga nti Kadongokamu ffe twagala nti mu byabwerere we bituuka ku media songa eri yafuuka media business. Abasajja batandika stations ezo basasula emisolo mu masannyalaze biki n'abakozi baba baagala ssente. Kale ebiseera ebisinga y'ensonga lwaki olaba bayisaawo ebisoboka. Kale tugenda kubanga mbategeeza tugenda kubeera wa naye nga egenda kubeera station emu kwati kuz'amaanyi wano mu ggwanga.
Ntwala omukisa guno okusiima baganda bange mwami Muzeeyi Kabyanza okuva ku Baba FM Baba TV ayina ekintu kye yakola awo okubeera nga ayongerako ettoffaali ku mugenzi Gerard Mukasa eyakuyimbira oluyimba Nabadda naye nga yasinga otegeerekeka ku luyimba olumanyiddwa nga miniskati ezo oyo y'omu ku bayimbi abasookawo mu kisaa kino ekya Kadongokamu gwe mugigi ogwasooka ogwaba Christopher Sebaduka eri Wamala Dominico Sentamu Lozio Nyago yali musajja musoga waawo Bugembe yattibwa around 1973 yakubwa masasi ku mulembe gwa Idi Amin Dada era yakuyimbira Mama Fumbi ekitobero original version then olwo Sami Kasule n'aluddamu kati bebo bano ba Bernardine Subuga bajja luvannyuma kati Gerard Mukasa bebo abasooka ne Matia Kamala eyakuyimbira okulwaza munowo ddala kiruma kale Kabyanzo yajja n'atotola bulungi emboozi eyo mwebaza neneebaza mukadde wange owa emboozi tebankadde yazuukusa oluyimba olwemba seerabidde ate nga takomye ku oyo alina n'oluyimba olulala abasinga batera oddukazaako nti ekinjagaza obukazi obutono koowo kasikanga kajjira naye nga baluyita tugendeyo oluyimba olwo lwayimbibwa omugenzi Bernard Kabanda lwayimbibwa omugenzi Bernard Kabanda yayimba oluyimba olwo naye nga by then yali mu ggwanga lya Sweden omwami oyo yali alengeza ndongo wano mu kibuga Kampala naye eyali manager w'omugenzi Philip Bongole Rutaya Sten Sandro n'amusanga bw'atyo yamulonda n'amutwala e Sweden era yasobola okubeera nga akolako ku bivulu ebimanyiddwa nga WOMAD ekivulu eky'abaddugavu ekyasinze okubeera eky'amaanyi mu nsi yonna yakolerako mu nsi nga Germany, Denmark, Bungereza ne mu United States of America naye ebiseera ebisinga omukisa oyinza ogusanga ng'onaatera kubeera nga ova mu bulamu buno obw'ensi kale bw'atyo naye bwe yali omugenzi Bernard Kabanda yagenda n'akola oluyimba olwo mu ggwanga lya Sweden bw'atyo yagenda 1998-1999 nga nnya ogw'omwenda n'ava mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 4 naye nga ono yali azaalibwa Wakiso Senge yazaalibwa 1959 mama we ye Kasida Migula yali azaalibwa Kiboga bw'atyo omukulu oyo n'afa yaleka olutambi lumu mu bulamu bw'ensi baluyita olugendo lw'e Bulaaya era wemba seerabidde waliwo firimu gye baafulumya e Rwanda eyo firimu eyo babagiyita Hotel Rwanda something oluyimba lwe olw'olugendo lw'e Bulaaya lwakozesebwa nga tune mu luyimba olwo naye nga ku lutambi olwo lwe yafulumya olumu kwaliko oluyimba lwa Nanca olugendo lw'e Bulaaya ettaala lya bbulu Kasenyanku yali ayimba ku sirimu kubanga era naye bwe bulwadde obwamutwala n'ayimba oluyimba olwo tugendeyo omwana gy'abeera tugendeyo omwana mulabiko nze kati n'ateekamu ako ka paati ng'alaga nti ye kimwagaza obukazi obutono nti wokasika nga katambulirawo ate bano banyinaffe abaamalayo nti bo babeera bawalira then alina n'oluyimba enfa ya taata kale osobola ozinoonyako ennyimba ezo we ziba zikubuze ojja kujja e Kasubi ku Basookakwavula stage ku tterekero lya emboozi ya Kadongokamu Music Library and History Center ennyimba ezo obeere nga ozifuna then ekirala kyeneerabidde ngenda kubeera nga ntandika okuprofilingako ennyimba ezimu eza Kadongokamu kati waliwo oluyimba lwensinga okunyumirwa waliwo oluyimba Kayanda Part 2 jjukira Kayanda alina Part 3 Kayanda Part 2 yayimbibwa Tamale Gobadin oluyimba olwo lulaga nti Kayanda oluvannyuma wamala okuzaala mu mukyala wa Wile Mukaabya ate wabeerawo emikolo egy'ekiganda okugenda okumala ekizadde Kayanda yagenda nga wawabira Wile Mukaabya okulemera mukyala we kubanga omukyala Kayanda yamuzaalamu omwana asooka then n'addayo ate mu process y'okumala ekizadde
ate n'amufunyisa olubuto olwokubiri nga Kayanda agamba omukazi afuuse wange era nga awawaabira Kayanda. Kale nze Muzungu David owa emboozi ya Kadongokamu, Muzungu David Kadongokamu music analyst ku YouTube, Facebook mungoberere.